Hello. Hello. Yes, brother Ron, nsanyusa okuwulizako. Nange okuwuliza ogamba odasi. Gye ndi ssebo, gyebaleko ssebo. Okyali mu kunyiriba? Ndakika nga abiri? Ssebo. Kale kankulindeko nkoneko ng'oli wasirifu. Kale ssebo. Kale neyanza ssebo. Yes, nga ngenda okwogera ne brother Ronnie. Manyi nti kyalikoze amakulu otegeere lwaki tugenda kwogera ne Ronnie. Pauline abeera Pauline si Pauline. Sister Pauline alina obusongasonga bw'ayagala tumulungule. Katusooke tutegeere busonga ki bw'alina, then twogere ne Ronnie ng'otegedde ensonga lwaki twogedde naye. Jala kwanirizaako ku Sozmo YouTube channel ziba love stories, love matters, love issues, family matters, family issues. Katwanirize Sister Pauline nga tuyisizaamu mu ka love story ke, then tuwunzike nga tukubira brother Ronnie. Nze Sozmo. Nina omwagalwa wange naye ndi confused, naye kankubulire wawe byatandikira. Yawo osinziire ompene ku magezi. Yayankwana naye n'emyaka 17. Kale gwe mugyo omuntu gwe nasooka obba naye mu kukwatagana. Nenfuna olubuto, we nafuna olubuto nemugamba dde nsaba gy'ogambe maama nti ndi lubuto. Era yajja ewaka yanagamba maama n'agamba oba oli ready, kuba ye yalina 21. Nangaba oba oli ready ogenda kujja otwala mukyala wo. Bwentu nengenda nenfumbirwa ya mu 22 Desemba. Embeera naye yambeererawo kuba olubuto lwansumbuwanga. Yambeererawo sijja gaana. Nentuuka nenzaala omwana ne tubeerawo, naye nga bw'omanyi Sozimu abasajja azannya nnyo zaala tampa budde. Muzannyo wa zaala nnyo, naye nga buli kimu yalinga akimpa onjajjanjaba kunkola kirabirira, mwana kundabirira kuba yali tapangisa. Wadde tannazimba naye era tapangisa. Aweeba we nafuna olubuto ne batuwa we tubeera. Kati netubeerawo naye nga mugambako naye nga ngamba nti ndi muyombi, tayagala mugamba ku nsobi ze, ye tasobya. Nentuuka ekiseera nempulira nga nti ndiwaliddwa. Kuba abakyala siganya omukyala buli osobola omuwa buli kimu naye oba tumufunidde nga kadde. Ekyo kibeera tekimumala nga tusobodde mufunira ku budde. Namugambako naye lwaki odda leeti, n'ofumba emmere n'akomawo 8, tayagala mmere nnyogoga. N'otitinkanya, bwe namugambako n'akyusamu ng'ajja n'alya emmere n'atambula n'agenda. Nengamba omusajja oba mwenzi naye ng'otambula n'ogenda ku ludde abeerawo, amusangayo ku zaala ze. Atuukisa nengamba naye omusajja ono yampazisa nju, yampaza nkuuma enju ye, yampasa kukola ki. Nenfunamu ekirowoozo nengambako muwala wange. Muwala wange n'asalawo njije ku kyeyo, nenjja ku kyeyo najja mu 2023. Najja ku kyeyo mu kusooka tebyambeerera byangu, nga njugira naye nga mpa ku budde nga twogera. Ekiseera kyatuuka ng'omusindikira mesegi takuddamu, tasobola kukubirako. Luli yalinga mpa omwana video call takyamumpa.
kale buvunaanyizibwa n'omube mugambe nti nyamba mu kino takuyamba. Akuba omwana siweerera mwana, simuweerera, sirina kyemuwa. Mpoziko nga nze njagadde ne ŋŋamba kamuweyo anyweyo kasooda nga nze, naye nga omwana sirina kyemukolera, kyebaliza Mukama. Naye wenjogera naye aŋŋamba nti anniize, anneekuumidde kubeera gy'ali tannawaza kuba kati mpezezza omwaka nzirayo next year. Naye obudde simanyi oba njagala oba tanjagala. Yamwaga naye ntuuka kisa nempulira nga ntende waliddwa. Eŋŋamba omusajja ono tanjagala, muvinge ono. Naye era n'ogamba nti muvinge ono. Gwani oba osobola obbeera n'omusajja naye n'olaba nga tewali gyakulaza, ng'olaba tewali kiddako, n'owulira nga toyagala kwogera naye, n'owulira nga toyina kale muntu mulala gw'olina kuwa mutima gwo mulala yenna, ng'omutima gwo guwulira gwagala oyo gwe gwasiima, gwe gwagwa nayo y'omukwano. Kati yenze emisasuza ŋŋamba mbwanjagala, era mbwanjagala nnyo, era nninze. Naye obudde tabuyina, obudde abubeera mu mikwano gye, muzaala we, bwe bityo. N'ekirala bo ba ex bayogera nabo era alina ennamba zaabwe, era ekyo nakimanyira n'ennamba kankyesonyiwe, kankiveeko, kuba tandaga nti toba asuze ebweru, nti oba azze ewaka bamukubidde, toba akukuta nedda. Yatuuka ekiseera n'atereera, era tosobola kukaliraba nti oba afunyeyo muwala mulala nti oba kino nedda, ba ex be babeeramu. Ekyo nakimanyiira. Kati Mr. Suzy kyembadde njagala, yambadde njagala nkuwa ennamba ye omukubire, ye omuntuusizeeko obubaka nga wootera okwogera nabo, omumbuulizeeko, omuŋŋambire buli kimu Mr. Suzy, ndabe oba anaayogera erinnya lyange. Nnaku sitoola ezimu ze mpulira olina bw'okubidde n'omubuuza osubidde erinnya lye lyani omuntu akwagala bw'ati, manye oba ayagala nze. Wenna akimanya Mr. Suzy, nja kufuna obuvumu, manye nti wano tewali kiddako. Era nga naye era nandiyagadde nnyo okuddiŋŋana naye, kuba tankuba tanvuma nedda, just ekyo kizaala oba buvubuka, kuba kuva buto bwe yazannya amatatu kirudo, obumanya ekikuba singa bumanya abavubuka, naye ng'obuvunaanyizibwa abuyina ng'omuvubuka ye Mr. abuyina, sijja kulimba, obeera naye abuyina. Niwe najja ku kyeyo ye alowooza omukyala akola, ate tansaba ssente era tamanyi ki kye mba nzizaako oba ki kye ŋŋenda kukola nga nze simugambye, era tandowooleza nti ku ssente zange nti oba mpaayo 10 nedda. Wenjagadde ne ŋŋamba muweeyo 10 nga mmuwa, wemba saagadde. Kati mwaka mulamba nakamuwayo 20,000 ate nga nze ayagadde singa si yansabye. Ekyo ekirungi kye, sente zange tazikubirako pulaani, kubanga era ne mukujja teyantirako wadde olwatano, namugamba nkeera ng'enkya nnenya, ne mugamba omanyi ŋŋenda kukola, kati akeere ku makya asabe sente zange aba yeekaza, baba tazinsaba nedda. Era mbadde nsaba twogere ku ekyo ekyomukubira kyetaagisa ki
Sitasozi tumukubire omukeme tulabe oba nange ali kunze oba tandiiko mmanyi nkole nga ngamba oba tankubidde oba talegwedde nange ku sita gy'ali jamusanga kuba otuula wano olunaku ne buziba n'owulira nga Musa alimu obwomu n'owulira nga talina muntu mu bulamu bwo kati kuba omwana waffe akuze yaweza emyaka 3 yangamba nkuniza okomyawo tuzaale biki naye time asobola okubeerako online n'atakunyega asobola okugenda ku TikTok n'akomentinga naye nga tukutazeeko ku WhatsApp nti osiibye otya mukwano nedda n'abeera ku kigamba ye teyeefiirayo nekyera Musasuzi oba okw'ensonga mwagala nnyo yandoga ebyaddala omusajja ono twafunamu lumu obutakkaanya nayina mukwano gwange yali kyali wange kati nga yagendako ebweru n'akola n'amala n'akomawo kati nga bbaawe yalina kampuni gwe yali akola nga bamikwano n'omukulu wa kampuni kati era nali ngoba ku byeno kujja ebweru nga ngendayo kale baali bamikwano kati lumu nayina mama wange yali mulwadde mama wange omuto kati omukwano gwange nga nkubira omuwala nga ngamba nti pola ng'obuze namugamba gyendi just mama wange tubadde mulaga eyo abadde mulwadde nangamba naffe tuli wano Kaleerwe ne mukulu gundi tujje tulabe ku maama konze tekirina buzibu mujje bwe bajja naye nga bumanya abasajja oyo mukulu wa kampuni kyeka yanjagala naye yali tanjatulirangako nti oba nkwagala nedda era nga soogera naye bwe bajja ne baleeta ebintu bagira emotoka yali ya bbeeyi kati mama wange okwabeera kwe tubeera kitundu kye tubeerako kati ng'omusajja bamugamba ye tulabye mukyala wajjidde mu motoka bweti naye nga bajja baketta omusajja bajja baali 3 mukwano wange ne bbaawe then n'oyo omusajja oyo ne bajja bamalawo eddakiika 5 ne bamubuuzaako maama omusajja kati mutabani wange yenasiba mutabani wange n'angamba oyo omusajja omukulu wa kampuni n'angamba ng'olina omwana omulungi konze webale kusiima ssebo kwekunkoona ekigambo n'angamba ye kale singa nange badde osobola okunzaalirayo omwana nenseka ngamba namugamba bampe n'omwana wange olwo enviri zinvudde ku mutwe namba omwana kumba omusajja yali akola ki yali abiraba ng'ajja ewaka ng'aketta nga yeefula nga zobbuuza ku maama ng'aketta kati munange bwe yaketta ng'adda waka namusangayo ng'asimbye okufa obufi tufunamu obutakkaanya nanyweza nakuba teyankolanga ne tuyombagana nangamba oleeta otya omusajja oyanjula otya omusajja namugamba naye ggwe era lwasande nsiibye naawe buli kimu kikoze naawe nemugamba singa mbadde ndi wakwanjula musajja saaniteganya nakubeera wano saaniteganya kubeera mu kifo kino nalibadde ngenda eri wa maama ntegekera musajja agenda okukyala kutegeka nnyumba naye nemugamba naye nsiibye naawe buli kimu mbadde naawe kati singa pulogulamu eyo mbadde nziina sandibadde wano mugamba ate nze bisobola gikola banyiiga nga ngamba kwatamu ebyo byonviire ng'asiba bintu byange ng'abikuba ewa maama wange omuto yabikuba ewa maama wange omuto olwo nze navaako ne ŋŋendeyo ke Kawempe waliyo mukwano gwange waliwo ne muganda wange omulala nga tubeera eyo wayitawo wiikisi 3 nga tanyega olwo omwana namulekawo yamutwala ewaabwe kati wiikisi 3 wezaayitawo nali ntudde awo mu kasitowa nempulira ng'omutima gunnuma naye ng'ekintu kingamba tambuza bigere oddewo omusajja tambuza bigere nampulira ndi mwetegefu okuvayo Kawempe paka eno gye tubeera nampulira ndi mwetegefu naye nga waliwo gundi waliwo akatemerero k'amaanyi
kuba boda ya 15. Ngamba asiinamu wadde 10. Kwe kumusindikirako olumibbaaka. Ne mugamba dde njagala kwogerako naawe osobola okujja. Ngamba oyagala njijeyo mu babba. Ne mugamba babba bange ki? Ne muganze embeera eno negundi. Ngamba kale nja kujja tikolo teyajja najja enkeera. Kati we yajja enkeera musasoze. Njogera naye nga muganda ye nawe byenjisizaamu bye bingi. Gwe ngamba dde nkukwata ne ba ex bo nga mwogera bingi binkumidde. Kyomuganga tonkola ne mugamba endowooza gy'olina si kituufu. Omusajja seegattangako naye omusajja sibeerangako naye. Ne mugamba kyogambako ki kyewali olabawo? Kati munnange kumbe kola olunaku lwe yadda nga siriiko. Olwo yalimu ngeri y'obusamize. Olwo ebyatuukawo n'atandika okugenda okusamira. Ne bamuteekamu omwoyo omubi n'atandika okusamira kasula mu masabo. Ebito nga byonna mbigumira. Naye nga gy'asula ekyennuma yali ex we yeebakako naye nga kitaawe ye musamize. Nga gy'asamirira. Nakaabanga. Nagendangayo mu matumbi g'ekirosa 89 naye ng'omusangayo n'abantu abalala. Naye ng'omuwala yali tabeera awo, ng'omuwala alina gy'abeera. Nga ndowooza agenze kusamirira bintu bye. Ne mbyogerako ne nkuuwa. Kati we navaawo yagenda mu masabo yasulayo mbu ennaku 3. Ng'ali mu busungu simanya waliwo be baana ne balaamirira. Simanya bingi biyangirira naye saabimanya. Naye nabeera eyo nempulira ng'omutima gunnuma. Kati omukulu yamugamba omukazi togezanga n'omuzza mu makaago nga tomuleeseeni. Omubeerabeera muddiŋŋanyi sooka omuleete tumukoleko emikolo adde mu maka. Nange we yajja tooza twagendayo yantuusiza mu maka gaffe nga mbeerawo ennaku 3. Kati lumu mba ntambuddemu nga nkubira essimu nga ŋŋamba toyina ekikulumako nze nedda. Nga ŋŋamba leero mbadde nina gye njagala nkutwaleko oba okomyewo. Naye njagala osooka onkulembere nja kukusangayo. Konzikaali. Ne ngenda neetuukayo nembeera nali nakatuuka najja. Kati omukulu oyo kaŋŋambe jjajja oyo naŋŋamba yeeyo omusajja wali omukoze ekintu era mu busungu obungi bingi bye twakola naye nga ky'omanya ng'oli ki oli muloge wajjo era mu busungu obungi yabeeranga wano era biki naŋŋamba nemugamba naye jjajja lwaki abaatuuka kweyinza nga naŋŋamba nati gwe wabireeta munnange bwentyo nga babeerako bwe baakolakola ensi nenjogerako ne mulange naŋŋamba toddayo tobyesembereza saagala musajja akuyingizemu ebyo bintu bye naye saddayo. Naye sisobola kugamba nti nze nsobola ogwa mulaavu n'omuntu omulala. Ku mutima gwange mpulira nga kisoboka, mpulira nga tekiri nayo. Niwenfuna abankwana njogera nabo gumu 2 nga mbeesonyiwa mbeekutulako mbabulookinga mba mpulira nga saagala kubyesembereza. Nze ekintu ekinsanyusa musajja wange oyo teri kintu kirala. Kinemmere nemu okulya nenkaaba. Sisobola kwebaka nga simulowoozezaako. Sisobola zibya lunaku nga simulowoozezaako. Ne waabeera nga nkubidde oba nga nteereddeko mu meseji omutima guntyemuka. Eŋŋamba leero kyaŋŋamba ki? Naye musajja musiise. Talina tamanyi mukwano. Tateesa. Talina kyasobola kugamba nti kino. Talina byama ate abasinga famire ye yonna ffenna bajja tukaaba abasajja tewoogera byama. Era olabira awo abanga azimbye n'akukwata n'akuteeka mu maka naye nga temukubye pulaani tebabategeerera tebababuulirira enkola yaabwe. Ekyo nekimanyiira. Naye mbadde njagala omusajja ono. Mmanyi omusajja ono anjagala. Budde bwange bw'atafuna we naddayo alikyuka kuba buli ngengezaako okwogera naye ngamba masi tukole ensobi.
ddayo omusajja wo beddayo kuba abasajja bangi batya obuvunaanyizibwa abasajja bakuba abakazi abasajja kino naye bbaawo kiki yali akoze nti tekirina kyamaanyi naye neeyisaaye ng'omuntu yensukkako kyembadde njagala mumanya nti kyempulira kyawulira. Hello. Yes, brother Ron. Myself. Olunaku oluwunzisa otya? Si bubi. Kuyiriba paka kuwulira bubi. Jebale muganda wange. Kale naye jebale kwa. Kale. Ron, erinnya lyange nze Moses, tomanyi? Moses? Nti Moses naye tomumanyi. Nsabayo eddakiika zondooza nga bbiri bwe kiba tekikola bubi. Nina akamesagi kensaba nkusomere nga bwe kali nneme kwogera byesikakasa. Message egamba bweti. Good evening, Brother Moses. Webale emirimu emirungi gy'okola. Nsaba okuyita mu shoyo ompereza obubaka buno eri handsome wange mu brackets Ronnie. Dear Ronnie, manyi nti kyenkugamba si kipya kuba bulijjo ngezaako okukikugamba, njagala kwongera kukikujjukiza nti okuva lwe wajja mu bulamu bwange oli muntu wa njawulo era nsaba Mukama akusobozese onyweze era otambulire ku bisuubizo byo. Nze byenkusuubiza mbiteeka mu nkola era okyayongera okubiraba. Nkwagala nnyo, webala omukwano gwo gye ndi. N'ogenda mu silent. Abasajja omukwano bwe gututemba tusalawo ne tusirikawo busirisi. Blood akamessage kali loud and clear. Omuntu omugamba ki, omuntu okuvaayo n'akuleeta mu lwatu bwati. Omugamba ki? Eyo level ndala gyakitaddeko Blood. Olowooza akamessage kano kavaawa Ron? Message? Hello. Wangi mukwano. Ronnie. Wansewo. Nti olowooza akamessage kano kavudde wani? Akamessage kava mama w'abaana. Abange. Ebbango ng'oli wanise kablaza. Koleki. Nkole ki. Mama w'abaana oyo mpaako erinnya lye limu. Ronnie. Hello. Sema. Ronnie. Hello. Ronnie. Sema. Nze ngambye nti mama w'abaana mpaako erinnya lye limu. Wanji? Tankwate mumpa mwana dakiika emu mala okuwona sente ze. No, kansigaleko ku simu. It's fine. Sigalaako tovaako. Kale Blood. Ziri ebiri. Hello. Hey, sorry. Omaliriza Blood. Yes, sir. Mwana, kyeko kikutte olina mu kusasula amajja Uwa emirimu gy'ababosi baffe tulina otetenkanya tufuneko bafuneko naffe. Of course, ayina okubaawo naawe nga bw'obaawo. Yeah. Ronnie, akamessage ogambe kavudde mama w'abaana. Yes, sir. Mama w'abaana yani? Pauline. Ronnie. Sebo.
Akameseji kano sijja kwetolooza kava wa Pauline. Agamba nkubulire njagala gayoyo. Nawe babwe natambulamu n'afunayo amuwagulako ebiwagu. Tewali jasi mirimu n'abaana badda ku masomero kati. Bannange omanyi okubanga omuntu abeera ku bunkenke essaawa yonna agamba omusajja anva mu ngalo. Ekyo takitya. Ekyo takitya. Era singa akiwulira nti ennyumba ye eyingiramu abakazi naye takiwulira, awulira bano abatutabulanga nga tannabagendera be bamuwa ebyo ebigambo era ebitutabula. Yalinanga issues ne bu ex ng'agamba mwana Brad oyo alina engeri gy'asaagasaaga ne bu ex n'empya nga njagala bugwa mu malaka. Yali asaagasaaga bw'atyo nga kale alina baganda be abamugamba ebigambo. Ne kati oyinza muyamba otya mu mbeera bw'eti? Amuwa budde okumyako naye mugumya. Budde agamba Brad oyo gw'olaba agamba Moses mukoddomi oyo talina time yange. Bw'aba talina time yange ani gwagiwa? N'agamba omanyi Justin nakyemwagalako nti sigaya alaze nnyo akamiro. Omanyi abaana abawala bwe bagenda okunoonya amagya bakyali tulina engeri gye tugatunuulira ennyo ne tugalowoleza. Nagamba ekimu ku bye mwagalako musajja abadde wa buvunaanyizibwa afa ku baana talaze kamiro ku ssente. Ekino kibanga ekingomyangomyamu nti oba oli awo ku kidowaali naye n'agamba gayi talina tayimu. Tayimu njagiteekawo naye nanyumizaako naye ku makya. Obwedda buli wendi mu mulimu awo ne mukubirako obwedda wenpumulako dewe buli. Goloza gwe kisinga okusomoza time nti mirimu giba gikuzoganya. Roni nti gwe kisinga okuba challenge yo budde nti emirimu gye giba gikutwalaganya. Giba ginzoganyaamu. Bwebityo waliwo ne muloka wensumbuwamu kale. Naye era bw'oba ofunyeyo akatayimu akatonotono ng'okamuwa mu full package n'amanya nti owa ekigayi kindiko. Era mbubuwo. Kati okay, obubaka bwe eri Pauline bubaka ki? Waka wange mwagala nnyo nnyo. Mwagala nnyo nnyo abe mugumu ajja kunsangawo. Nga towaguddwa Brad ekyo kiddemu nga gw'okyeyogerera. Mugambe mwagala nnyo abeere mugumu ajja kunsanga nga siwaguddwa yadde okuwasa omukazi. Singa obadde okozesa bigambo bya kayimba wali badde otekawo kayimba kyawo ku eri Pauline. Mugambire singa obadde otuma muyimbi nogamba nti tugenda sasula omuyimbi mugambe tumutikko oba ku ndeege agende ayimbire Pauline akayimba. Artist ki na kayimba ki? ate obuyimba bungi era olondamu akamu oba bubiri osobola n'olonda ba artist basatu. Akayimba nakamuweereza dda. Kayimba kisebo akayimba katubuuse tuddemu tukamuweereze Brad. Aloke namuweereza akakingisa ne muddu akunya. Kunya Brad. Kunya kale tukawutule. Kale mugana wange nayanza okwogerako naawe bambi. Kale. Wow. Well. Bisomooza. Naye nze ndowooza nkoze ekitundu kyange. Ekisooka Guy talina any idea about Sozimo. Read between the lines and mwongere okuwuliziganya. Mmanyi nti olumu
olumu stress y'ekyeyo ekuleetera okwagala attention oba oliawo omuntu omulala gy'ayinza nga tasobola kukuwa abamu bayinza nga afuba naye ng'oli agamba nti I try osanga omukazi ng'ali Uganda nga ggayiwa ali bweru n'oyogera n'omuwala nga nkubulire nze ngezaako naye olw'okuba oli ali ku kyeyo kyemmuwa tekirimala paka ng'akomyewo ne tusisinkana nagamba nteeka ku layini ne mwogera nagamba nkubulire nze ngezaako okukitegera naate nange njagala otegeere nti olumu nnyinza okulema okudelivaringa to your expectation so much as I try to understand you try also to wear my shoes nti eyo gy'oli sisobola kubeera available nga bw'oyagala 100 ku 100 ate era ne bwe nsalawo kubeera ku ggwe era ojja kubulayo ekirala ekikutawaanya olw'okuba oli obuli mu bulamu bugwira olina obulamu bwali wamanyiira so tukkirize nti long distance relationship esomooza era si nnyo nti abantu ba TTZ nenyongera okujjukiza abantu nti buli omu agezeeko okuzannya ekitundu kye gezaako okuzannya ekitundu kyo John nayogedde ku assurance muno ng'oyongera okumujjukiza nti mukwano wendi communication nebeerawo akiyinza oba nga sikyakwogera buli kaseera naye ne lw'otasobodde kwogera n'omuntu nga tosooka tomuwe explanation tulina obuzibu bwe tukola you've disappeared for the last 6 hours or a full day or 2 or 3 days nina ebibuuzo bingi kati okomawo oli okompa explanation naye nga bwompa explanation amazima matuufu gali nti there was no emergency tewawambiddwa you could tell me oli n'asigala ng'agamba nti sakkiriza kiboozibozi kyeyampadde kubanga yali asobola okunkommunicatingira aliya talina kyayinza agamba nti kyekyamulemeseza okumpuliza if at all the phone was there yambulutikinga naye n'alyoka nyinyunyulawo ebitakwatagana bw'obanga omanyi nti oli kiriya ng'ekintu tekibadde emergency ne bwe ba emergency oli agamba mukwano gwe agamba sister we namugamba omanyi oli essimu bagimubbako n'akubira brother nangamba omanyi kubira Moses mugambe ndi staka esimu baginzibyeko nabanga atuta obuvunaanyizibwa obukola communication naye ombuzeeko ennaku 3 sikuwuliza bwe nkutuukako ng'ovevenga ng'ogamba nti esimu baali baginzibako and you could not find any means of communicating to let me know that you lost the phone kati olumu embeera ezo zongera okusajjula olumu ne bw'oba obadde mutuufu nga tosobola kwejjerera kubanga okubikamu ebituli nsaba Mukama akunjagalire tusinkane nga Mukama akkiriza. Thank you so much for watching.